Soka tuzze wano kutangaza ensi nti abalowooza nti ffe abantu abava mu Western Uganda tetulima Mmwaanyi oba tetulina interest mu Mmwaanyi oba twakiriziganyizza n'omukulu President Museveni okwagala okutubbako ekyobugagga bwaffe akyezze ne famire ye, ekyo twagala kutangaza ensi tetukiriimu era tetukiwagira. Nafuna omukisa kokasa okuva lwe ekisanja kino n'akagendayo omulundi gumu era nagendayo ku lw'Emmwaanyi. Yatera nnyo President atera nnyo okubeera n'olugero nti nantabuulirirwa yasaabaalira mu ly'ebbumba. Kati amazima ga Katonda mu ggulu omusajja ayina enkasi ali mu kebbumba alowooza avulumula eryato naye nga ssaawa yonna ng'Abannayuganda ate abalimi atutta atumalawo. Nagamba President ne mugamba Abanyankole balina olugero nti omuntu yenna kasita aba akusingako asobola kutta taatawo oba kitaawo n'addamu n'awasa maamawo ate n'omuyita taata. Kakati kye kimu namugamba nti ssebo genda kutta Mmwaanyi zaffe kubanga tukutya nga fountain of honor ng'omukulu akulira eggwanga tujja sigala tugamba yes president naye nnyiike tuli ku mitima ssebo y'amaanyi nnyo. N'olwekyo teri ngeri yonna president gy'alina okulimba ensi nti alumirirwa Mmwaanyi tayina. Njagala mukitegeere kyasinga okulumirirwa nte bwemba temukitegeerangako. Ffe abalimi b'amajaani twavaayo ne tukaaba ssaawa zino amajaani gakyali ku nusu ebibiri ne tusaba gavumenti mwalaba nga tukaayana naye president gavumenti tevangayo n'okutuwa n'ejjiiko ya fertilizer tugende tuteeke mu majaani gaffe. Kaakati ssebo mwami Mulugube obuvumu obujjawa okugamba nti oyagala kujja otaase ab'Emmwaanyi gye tufuna obulungi nga tetukuyitangako tetwagala na buyambi bwo ssebo naye nga tosobola kujja mu majaani olowooza ani yandyetaaze obuyambi ssebo bw'obanga oyagala kukaaba osinge ffe abafiiriddwa si gwe oba ossa omuntu oyo mufu era twakutegedde gundi twakutegedde nti ekigendereddwakyo ekintu kyonna kye mulowooza mu nsi nti kya bugagga mwagala kukyezza. Mwami Mwizu kyayogedde ku kya gold olwo nali nkiikirire Mubende bwe bayingirira constituency ya Nsamba ne bakwata Abanansi ne babajja mu gold ne batandika okulima. Si basoda abaliyo soda omuganda wo si be basodo abali mu kusima gold Abanansi baba kanyuge bweru. Kakati na kino President tukimanyi bulungi nnyo gwe wajja watta cooperative including Banyankole kweterana union eyali amaanyi ng'esinga n'ebugisu. Ab'ebugisu baakutegeera ne bagaana cooperative yaabwe ekyakolera ddala bulungi era tebalina bizibu. Kati gwe ng'omaze ogita wagamba nti oyagala gizza engulu. Ssebo oli ku mulambo ogukuba empiso ogutadde oxygen guli mu intensive care ng'oyagala kuguzza engulu. Tokyakisobola. N'olwekyo Bannayuganda njagala mutegeere nti bano ababaka ababalimbalimba nti abamu balina okutya batya President Museveni tebagala mubuulira kituufu. Abo babaka kasita akugamba atyo mubuulira oyo abeera mu buyabuya kubanga omubaka alina okwogera ekituufu. N'olwekyo tusazeewo tujja kukunga Bannayuganda tujja tutandika wiiki ejja tutalage ensi yonna mu Western Uganda tubuulire abantu ensonga eno ate ffe tuli ku kituufu. President teri yakugambye n'ababaka abali mu kulimba nti tukiwagira era abeewo mbabuulire baatulekawo muto gikwatako nga balowooza nti tetugenda kudda kubanga twagaana nga tuleeta ebirowoozo by'abantu weetuli era tukyaliwo. Naye ssebo President genda mu nte ozinako obukugu ate nga mpunzika. Bannayuganda njagala mukitegeere nti omuntu singa ojja n'olimba ensi yaffe eno n'olimba President nti mu busa bw'ente mulabiseemu ekyobugagga ekyakabi aga Katonda bajja kukeera nti obusa bwonna
tewabawo bukwata mu ggwanga wali wabufunidde tenda babawe n'ebidomola ente mulina oziteka nga zipama buggwawo babutwale yensi bwetuuse wetumaze otutuuka ng'abaana Uganda mukama bampeera omukisa naye ku luno tojja tusobola tufiirawo uzize ky'emyaka 3 yes bwe twali mu kokasi Secretary General bwe yalaba ababaka bonna bakayanye ng'amaze okwogera ne bakuba mu ngalo President yagwa shock kati namugamba President bano bye bakubuulira kasita okkiriza nti emmwanyi ozimaaginge tebagenda kudda tugenda mu kalulu naawe ogenda mu kalulu kati President wange mu kutya okungi ng'alowooza ayagala kutaasa ababaka kwe kusalawo nti kakati tusooke tukisembezeeyo emyaka 3 tusooke tumalirize akalulu bwe tunaakomawo kubanga yakimanyi tayagalangako ababaka okukomawo bonna era tusabira obutadda kubanga tuba twamutegedde kati bwe banaakomawo abapya oba tuzze oba tetuzze abakwatiraawo akiyingize n'olwekyo tebaawadde emyaka 3 nti mu mutume omulungi kwetaasa akalulu katutwala kituufu nti President Museveni obusosoze tuzze nga tubulaba mu ngeri gye tulima n'okulunda mwe abatulaba bannayuganda mumpe ensonga nti lwaki ente abalunzi b'ente bw'akwata amata n'agateeka ku kidomolo oba ku kkaani ng'ayisa mu katawuni akeewammwe tasasulangako n'omusolo yadde nusu 10 bano ababeera n'obutikiti nga bajjako omusolo gwa local government lwaki owange bw'akwata ettooke n'aliteeka ku ggaali n'ayita ishaka mu kasenta waasookera okutuuka oba n'ateeka ku katale bamukubira tiketi bamuggyeko omusolo lwaki omusolo guli selective ekirala motoka ezitwala amata njagala okugenda obitunuulira ebimoloka ebyo byonna birina ennamba emyufu nga mulimu ne red ze tuyita nti ziri tax exempted tezisasula misolo okijja bweru nga bwekiri bwe kiba kya miliyoni 4 oba miliyoni 10 kijjira ku 10 tekiwa musolo n'ogwo kakati mbuuze mmwe be mulowooza nti President abaagala nnyo nze bwe ngula fuso nga yakutwala amatooke gange oba amajaani nakyo nga kya ttunzi lwaki yo tebajja exempting omusolo kati njagala mutegeere nti ffe tuli mu kkanikira abavuzi mu ggwanga yatwerabira ayagala okwetaasa ndowooza lunde ente baliwo okutwavuwaza amajani nagasigukulula byonna ebiti n'embijjayo n'embiteekaawo nga neetaasa nga ndabye nusu 2 nze mbwatekamwa ompe nusu 2 ate onapulakinga onanoga omuwa 15 ninga salawo nenga kuula baganda bange nemanya nti kaneetaase omusajja ono President engeri gyatutaayizza eno atwavuwaza alyoka atufuga obulungi atukala kati kanveeyo kangende mu Mmwaanyi maze okulima emmwanyi zange ntaddemu ssente ntaddemu ebijjumisa nkoze buli kimu Katonda mugula omusajja omulugume anumbye asiikanye eno ayagala kuntwalako ebyange tetujja kukkiriza waliwo omusajja bali bamuyita kisa kya gundi oba kyaki we tutuuse mujja tusinkana ku street nga tutambula nga tuli bute tugenda kubeera bavuzonto tuyinza kutwavuwaza abantu abaali bagagga gwe n'osigaza abantu akakunda akamubwe kati nga ke kagagga kokka tetujja kukkiriza kwogera ku nsonga za UCDA kubanga ffe mu Western Uganda specifically nze owankore tulinayo emmwanyi mungi nyingi ekale so ate nze ng'omuntu ndi mulimi n'olwekyo tuze wano kubagamba nti ffe twogerera abalimi naye abagamba nti UCDA egende boogerera ani tuli wano kubagamba nti ffe teri agenda kututiisatiisa nti kubanga munene mu gavumenti oba ki kubanga ffe abaatuleeta mu palamenti si banene ba gavumenti bantu ba bulijjo ate abangi babawo ku lw'omwanyi ekyokubiri tuli wano kubagamba nti tugenda mu Western Uganda ffe tubeere n'olukungaana buli district buli region
nga twogera n'abalimi twogere ku nsonga z'omwanyi gwaffe. Tulaba kubagamba nti abagenda Kisozi nabo mubagambe nti bwe bagenda eyo babuulire muzeeyi ekituufu, bamugambe nti kino ekigenda mu maaso political suicide. Bamugambe nti bannayuganda bonna bagamba nti omwanyi temugukwatako. N'olwekyo muzeeyi aveeyo abuulire eggwanga. Abalimi bwe baganye, abasuubuzi ne bagaana, cooperatives ne zigaana, yayogerera ani? Ebintu byonna ebirimu ssente mu ggwanga lyaffe byonna babitute. Bwe bawulira nti eno waliyo amafuta bagendayo. Gold yaabwe. Kati bawulidde nti omwanyi gufunye ssente nagwo baguyingidde. So tuli wano kumugamba oyo muzeeyi nti ffe teri atuwadde ssente twogere naye abantu kitukakatako ng'abakulembeze. Nga nze omunakatuliki ow'e Roma sijja kusirika nga ndaba nti ekituufu nkimanyi. So tuli wano kubuulira bannayuganda nti ffe tujja kulwana tulabe nti omwanyi gwaffe tugusevinga. No, that's all. Nye namwe abanamawulire kiri nti repoota ey'abatono yasayiningibwa 8-10 ababaka abo tebali ba Buganda. Omubaka asooka nga shadow ministers enve waffe Bunyoro Nyakatasi Nansi. Omubaka addako Wekaseesa Honorable Florence woman member of parliament. Omulala yali Honorable Isodo oyo Wateeso. Honorable Achan Awol Betty oyo Munozana. Honorable Santa Okot naye Munozana. Ne wabeerawo n'Abaganda abafu ababiri abava wano mu Central. Kati abagezaako okugamba nti kino ekintu kya Buganda yokka balimba. Kuviira ddala ku committee, it was a regional thing. Lwekuba ababaka bonna abasinga bagamba nedda abantu baffe kati bazze mu kulima omwanyi, omwanyi guno bagufunamu nnyo. Ewaffe Bunyoro tulabye UCDA ng'esomesa abantu paka kutuukira ddala ku kyalo. Ebasomesa omwanyi ogusimba otya kuviira ddala ku nasale, ospacinga otya, ogufuuyirira otya, ogulabirira otya kulaba nti gutuukira ddala ku mutindo. Abantu bonna abajja ku committee kukikirira emiliyoni 12.5 aba stakeholders walimu ba processors, walimu ba farmers, walimu abananyini factories, walimu n'aba businessmen abagusuubula. Bonna bagamba nedda UCDA sigale. Ate mu abo walimu Buganda Parliamentary Caucus, newabeerawo stakeholders abava mu Buganda Kingdom, Bunyoro Coffee Farmers, Ankole Coffee Farmers, West Nile Coffee Farmers, Northern Coffee Farmers, Kanungu, Buhweju, Bugisu Cooperative Union, n'aba individual stakeholders bajjira omwo bonna abalimi b'omwanyi ne bagamba nedda kusinziira UCDA kyetutusizaawo in terms of amagoba kuuma omutindo kufuba nti kulaba nti akatale kaffe kabeerawo 24/7 budde buneekero y'omwanyi eggula wakati w'omutwalo gumu ku mitwalo gumu kitundu. Kiboko etanasusulwa eri wakati wa 15 nusu kanaana. Batugamba UCDA nga tenajja. Abantu babadondolanga omwanyi nga bamugula ku nusu 2-3 1,000 bakuguza nnyo 8. Kati tulaba nti UCDA bwe naavaawo tugenda kudda mu mbeera eri y'okubeera nga abasuubuzi abalimi tebali sure of the market. Tugenda kulaba nga omusuubuzi bajja bakudondola bakugulya ku muwendo gwe bagadde. Tugenda kulaba abasuubuzi baffe abadde atunda omwanyi mutwalo gumu kitundu nga bamusuubula nusu 2-3. Tugenda kulaba individuals monopolism in the sector of the mu subsector ya coffee nga bafuna omuntu omu nga peneti ajja abasuubula amala abasuubula ne basiba obutale ne bagulawo nga bamaze okola kikusuubula abantu nga bwe tuze tulaba ku miwendo gya kasooli, miwendo gy'omuceeri, emiwendo gya taaba, emiwendo gya bikajjo ne vanilla
kati tugamba nti ekisooka Ministry ya Agriculture terina busobozi obusobola ku managinga kino ekibiina kya Coffee Development Authority. Ministry ya Agriculture yennyini gye mulabe eremereddwa mu fisheries, amagye galese geefuge ku nnyanja, abavubi tebakyasobola kuvuba, abantu baffe babakwata bulijjo babakuba, oluusi bababuzaawo, abamu bafunye ebiwuta ne bafuna ebiwundu, permanent disability, lw'okuba amagye bano kubeera ku nnyanja. Naye byonna ebyo bisupervisingwa Ministry of Agriculture. Abalimi beetaaba ffe ebunyolo twalimanga pamba, naye kuva bagijjako ne balekawo giteekamu ssente, ne tudda mu taaba. Abalimi baffe bulijjo babajjaga. Tulina ekitongole bakiyita Mataba Continental. Banyagako abalimi baffe over thousands of tobacco farmers. Budde buno bwetwogerera tulina petitions nyingi nnyo kuva West Nile. Abalimi beetaaba babanyaga. Now it is coming to 8 years. Ministry of Agriculture ekimanyiiko esirise. Tulina abalimi b'amajjaani petitions tetusobola nazibala. Beetomboyita banyagibwa individuals. Naye individuals zino baba bajja ba investors bano bakola MOUs ne government. Government ebamanyi bulungi nnyo Ministry of Trade, Ministry of Agriculture. Naye esirise tesobola kuyamba mulimi. Mulabye Muganda bangagamba yalima amajjaani naye atuuse n'ogakola ki? Gakula. Abalimi b'ebikajjo tale yabeeranga ku mitwalo 25 ku mitwalo 3 budde buno eri ku mitwalo 6 naye Ministry of Agriculture is the one which is managing. Abalimi baffe bagenda ne batugamba tulime vanilla, moringa, aloe vera, byonna ne babirima. Naye nga bamaze obirima akatale ne kakola ki? Ne kalema. Bani abalema okubaweereza akatale Ministry of Agriculture. Abantu ne baddawo ne batema moringa, ne batema vanilla, ne batema aloe vera, ne baddira ddala ku zero. Kati babadde bagambye kati katudde mu Mmwaanyi lwokuba akatale tulashuwadi nti kakoze eki kaliwo. Ate obulungi bwa UCDA kasita emanya nti olinako ekayo y'Ommwaanyi nga bali ashuwadiro nti bagijja ne bagirambula gyeri. Bakuwa ne ssente nga tonakungula. Bw'omala kungula nga gwe ne school fees wasasula dda ky'oyagala wamala kifuna naye ne bagenda ne bajjayo Ommwaanyi wa ku kyoma. Kyetubuuza gavumenti lwaki eri mu bwangu nnyo olw'okulaba nti ebbiro etteeka lino liyitawo mu bulungi n'omu bubi. Kyetubuuza gavumenti ne palamenti y'eggwanga nti palamenti egenda koma ne palamenti y'okumi ekirala kyetubuuza gavumenti kiri nti singa tetuyisawo etteeka lino gavumenti egenda kufa leero egenda kugwa. Tusaba Abannayuganda mwena gye muli tubakunga muteeke ababaka bamwe ku nninga, bakansalazi be mwalonda, abakulembeze bonna be mwalonda mubateeke ku nninga basobole okuyimirira ne miliyoni 12 egiwangalidde mu bulimi mu Mmwaanyi ezisobodde okusomesa abaana mu Mmwaanyi ne basobola okugagawala mu Mmwaanyi. Budde buno Mmwaanyi gw'eggwanga 65%. In the whole world, Uganda yokka yetunda 65% to European Union. Lwaki? Lwokuba Mmwaanyi gwaffe guli ku mutindo. Omwannyi gwaffe mulungi nnyo gulina akawawa akalungi nnyo. Ku lwa UCDA twasobola okutuuka ku kifo kya number 2 mu Africa yonna. Number 7 in the whole world in terms of omwannyi omulungi ogw'omuti oguli ku mutindo. Omwannyi omulungi ogw'akawawa akalungi. Lwaki? Bino byonna bikoleddwa UCDA. Kati UCDA ng'emaze okukola emaze otutuusa ku level eyo yonna worldwide but also at continental level. Tusaba gavumenti ensonga y'Ommwaanyi egiveeko. Tusaba gavumenti ewulirize abalimi emiliyoni 12. Tusaba gavumenti ewulirize ne parliament ewulirize abo abagironda. Tugamba we people centered parliament. Lwaki tetuwuliriza abalimi emiliyoni 12 ejjajja ne gigamba nedda abantu baffe bagambye bannange UCDA mugireke. Tusaba mukunge tugenda tambula fenga yo Western Uganda kunga abantu baffe Bunyolo tujja, Ankole tujja, Rwenzori tujja, Toro tujja, Rwenzori tujja. Wiki ejja tugenda kujja musobole okutuweereza ebirowoozo byammwe ku nsonga eno.